Emyezi gikunukiriza okuwera ena bukyanga nnema ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi kisengula abatuuze b'e Nansana Ganda abagambibwa okuba nti baasenga mu ttundutundu mu lutobazi lwa Lubigi. Mu weema zino ezikoleddwa mu matundubaali abamu ku baasengulwa mwe beegeka oluba. Abamu ku bano naddala balina ppoloti zaabwe baasalawo obutamuka kitundu kino olw'okubula we badda. Kye twagala ate tetuvaawo. Ne bwe baleeta greda ne baleeta katapira sivaawo. Ffenna bannansi tuli bannayuganda era twagala bwenkanya nga be mutulaba bano bannange. Twagala naffe kuyambibwa. Etteeka erikola ki ekkiriza omuntu okubeera awantu n'owamaze emyaka 12 wasooka alina obuyinza obukola ki obusigalawo. Naye kati bo bajja ne batusendawo ne batugoba ng'ekikeera ng'abatali bannayuganda kyokka nga basenza ki. Aye bakama bange ennyumba yange nali nfunamu ssente ezisobola okunzijanjaba neefumita empiso nalwala puresa ne sukaali kati n'amagulu gannuma obulidde naye nze ndi eki lwaki mbonabona mu bukadde bwange. Tutegeezeddwa nga n'abamu ku bano abaali baasengukira mu nnyumba z'obupangisa engugu baazizizza dda mu lutobazi luno olw'ebbula ly'ebisale by'obupangisa. Newankubadde musanzeewo bano naye abamu batambuddemu. Tuli bangi ddala era n'ojja ekiro otya n'okutya mu zitenti ezo z'olaba tusulamu buli abantu nga basatu. Mbadde ndabira abantu 15 naye taata natenduwaliddwa abamu nabawerese ku mizigo ku miriraano. Abatuuze bano balumiriza nti n'ettaka eryabaweebwa omuzira-kisa Hassan Bulwadda bwe luli olwazi nga tebalina busobozi bumala okuzimbako ennyumba nti era lino liriko obukwakkulizo bungi okuli obutazimbako ssomero, obutaziikako, obutakolerako bizinensi n'ebirala. Ettaka lyatuwa liwanvu nnyo toyinza na kubeerayo. Takukkiriza kusaako ssomero, takukkiriza kusaako kyaki, takukkiriza kusimbako muti yadde okulimirako. Oyo ddala aba mutima mulungi nnyo akuwadde ku mutima gwe. Fe abanaku be bajja wano mu Kampala nga tulina wadde 10 batusenze nga n'emifaliso gyonna bagisenze. Yali asuubira tusobola okugenda ne tuzimba eyo ku lwazi olina kuleeta guleda okutema olwazi olwo osobola okuzimbako ennyumba. Ekitegeeza ettaka tiyali tuwa yali atulimba bulimbi. Bano bagamba nti kati baafuuka emmomboze mu ggwanga lyabwe kubanga n'ekyokulya bawamma kiwamme. Naye nga kye tusaba ennyo obutwogera bigambo bingi taata abeere yagambe nti abaana nga bawandula omuliro. Tusaba taata mukama waffe Museveni atuddiremu ng'abaana atuyambe ng'abaana. Abaana batudde mpulira ekizibu muli abaana ab'obuwala ekyamazima bagenda okunfunako embuto kubanga bakuze. Ne gye buli eno nemegamba terina nteekateeka ya kuliyirira abeesenza mu ntobazi ng'era eriko abeesenza mu lutobazi lw'e Lubigi 13 be yabadde ekutte olw'okuddamu okwesenzaayo. Twabatadde ku bonda olwabatadde ne baddirayo ddala mu lutobazi naye kireeta embeera embi buli kaseera osiba baddayo kakati bonna be basanzeeyo babafunye ne bafunako ebiwandiiko bagenda kutwalibwa mu kooti. Mu ssemateeka eyabagibwa mu 1995 kyalambikibwanga bwe kimenya amateeka okwesenza mu ntobazi nga gye buvuddeko NEMA ebadde yattukiza kaweefube w'okusengula abantu bano. Beegasse Mulinde, NTV, Akawungeezi.